Laba Nansawood Entertainment UG banono sinema nyingi zibakutusizaako era twaga tubenga neno tugiraba gye batusizaako olwaleero tutandika butandisa tugenda maaso mpolampola era tosande kuleka ndiosubwa ntandikwa kifaananye entandikwa firimu songa firimu ya Kafeero Jamada tutandika butandisi ebyama mu maka ekitundu ekisooka songa ku mulundi guno tulina abazannyi bomuli musajja mukulu Kafeero Jamada ng'akwerezanga amatovu ekyalitandikwa tosubwa sala ku lutumu kakati ku lutumu oba ku lusuumu Ssenyonja Nur ng'onakwerezanga nsamba Naziwa Jauhara ng'akwerezanga na Kafeero ate nga Bukenya Robert ng'onakwerezanga Kafeero tukyali kunyanjula firimu tugenda maaso era nga ne Namata Rania Nanyondo ng'onakwerezanga mama na Kafeero tutandika butandisi tugenda maaso Segawa Anasi M DOP Ssenyonja Nuruddin ye editor film Kafeero Jamada ye director film kakati munange twatandika budde bwakumakya mu maka we tutandikidde waliwo omwami wuno agenda maaso ali mukyakwetereza aba ali awo nga muwala we taata omanyi mune maama yaddaaka ekyogenda mukyalo kakati adde akuyita munaye tumaze ebyokweteekayo naggwe abulayo tukolako aliwa maama ukweni gyali nkeni kale mugambe nzija taata ali mukwetegeka muwala eyo gwe tulengera agamba kawe tugavaamu nitujaddako maka ga mutaka wuno Bandaali ali ku ssimu ayina bagenda maaso n'okubani bayogera nabo Bandaali Kafeero Jamada musajja bizinensi nnyo era ofiisi y'essimu kale kanzije tusisinkanayo alina pulogulaamu ey'okubaako omuntu gw'ayagala ogenda okusinkana kumba omukyala najja omukyala buli kaseera abeera kuse kale n'omukyala okulabikira mu kabonero ak'okukutaako kiragira ddala nti omuliisa taba mubi akutidde ddala kakati omukyala yajjanga alina kyagala okwogerako n'omwami kwe kumbuuza oba yali alina gy'alaga waliwo ensonga eziruma omukyala ng'aba omanyi munnanga amaka emu ku mpa gyegawangaaza ye communication kyokka omukyala bwajja alina bayagala okwogerako omwami agamba ndi bizi tuukaawo ogenda maaso obeera buli kaseera ontawanya simanyi twogera gwe leero tolabanga buli kaseera mba bizi omusajja toyina kumubanga omutawanya bwotyo gamba nti kati sirina biseera olwo kirabe buli kadde omwami aba talina kaseera kayinza kuwa mukazi we naye omukazi buli wagamba alina kyagala okubuulira era ekintu ekyo kibaawo omwami taagala kwogera era tujja kwogera yamugana ne buli gwe gwenkugamba nakyenjagala okugamba no nga ntolina biseera ebiseera olibifuna ddi buli kaseera oba otambula obudde eno dderi ne leero lwagambye nti waali yekyusiza agamba alina gy'alaga bano inanga enfunirayo akadde manya ndi mukazi wo mbamaliriza okulooza nja kugamba nti kati nyina ebiseera twogere kati yamugana si leero Sauda ekyokwogera nja kigamba kiri ekintu eki amanyi kukola kintu kituufu mu biseera ebituufu n'agamba ngenda kuyigiriza bulungi nnyo mukazi gwe olabika ebintu ebimu tomanyi budde woolina bireetera otandika okuleeta ebintu wootalina kubireetera onzijako anyiiga mangu naye kati okimanyi ensonga eno nkulu buli kimu toyagala kyogerako ate nga n'ensonga nkulu gw'omanyi kyendiko oba kito gw'omanyi ekiŋŋaana okwogera nawe oba kito bwe nkugamba nti sinnatuuka kwogera lwaki ate gwe oba nkaka twogere oyagala kundeepinga kwogera nedda mbirese mulimu omusajja nga Katonda yamukola bw'atyo nga ye ayomba nosinga emize gy'abakazi gyonna nga agyetika kankuleke naye munnange manya mu ddwaliro mu ne batugamba nnyo genda ne babba abaffe naddala omulundi ogusooka saagala kunnyo kyogaa katandika okuzaala tugambe leero ogenda zaala kikatonda
stupid kunkeera kunzijja ku lunaku lwayo luna luzikiza buzikiza mukazi akeera okuyombya olunaku luna luzikiza mikisa gyonna ndaba agizikiza kakati waka balina mutabani kyava jja gova nga tajjawo simu nibwo oyenjera bwenjezi n'ogenda kati abadde ava ku nnyina nadda ku mwana gwe kyekikwenjezanga maama wanze ngenze kirabika kika taata mbw alina gy'alaga ogenda mu lukuŋŋaana olw'ekika nze n'otekawo kakati taata balina olukiiko olw'ekika omutabani amugaa tugende ffenna ekika n'agamba ndi aa olwaleero olukiiko olw'ekika mwe abaana simugenda ambulosi lwakumanyagana kati ng'agaa naye mu kiiko z'ekika mbadde manyi nange neetaaga nze teseetaaga kumanya tetugenda kikulakulanya tutya kati nga mugazi n'enkiiko ze tugendamu z'abantu bakulu mwe abaana bato musigala tugenda okuteesa ku nkulaakulana ey'ekika kati mwe abaana ebirowoozo byammwe bye mulina otambulirako bye bibaweereddwa ffe abakulu amaze okuba ntuteesa kati n'olw'ensonga eyo engeri nnyoko we gy'atalika gwe sigala nze ngende nteeseza ekika wano tovaawo ate woowuwawuba embaliga omwo gwe mwana gwe okutambulatambula okwo ngeza ne sikusanga onoonya okugobereramu tugende ffenna emyaka gyo gikyagoberera mwana n'atambula n'ava eno nadda eri ava ebula eradda ebweya bannange ng'aba omanya emyaka egyo omuvubuka bw'avubuka abaamu n'akasimu ayinamu akasimu akeera kutambula ne tudda ku maka amalala aga mwami Kafeero omwana ngambye nti ate kati ng'asooka amutegeeza omukyala nga bwe bamuyise naye amugamba beetegese nga basuliridde bakeera mu kyalo ekiro kyonna omutima ne gunnuma ne ngamba kangende mulabe ekyo genda mu kyalo kyazze buzzi naye ng'ate abakyala abatendeke bwe wabanga onootambula olaganyisanga bukyali kati mbwe omutima gwamulumidde mukadde mu kyalo asazewo gy'abaakeera kuba bagamba omutima gye gusula ebigere gye bikeera erako emitwalo emirala etaano babadde basabayo emitwalo 15 onaga nti ngenda bbawo 2 ng'omusajja yenna ayagala mukazi we efirimu yaffe ekyatandika butandisi bagiyita ebyama mu maka ate munange nandigambiddewa mu budde benange naloose kiroote kani ng'amugamba niomanyi olala bw'obanga ogenda oŋŋambanga mangu nza okumanya nti leero ekintu tokikolanga bukozi n'okinsuulako bwotyo si kirungi naye mugira mwetege baamu naye olwaleero ssente omuntu okutereka ssente si kya bulijjo danno yaloose buloosi ng'abeekasi bali bulungi kolikayo maama kakano tuba tukyali wano maama nga takomawo maama bigenze bitya gyo yabadde alina okugenda nebba naye omwami n'amwekyangirako ate biki mukazi wattu muzito bulungi yadde n'akato kani ng'agaje n'adendaza ebintu tebigenze nga inadde nsuubira aria gwe nakugamba Eh. kala wase ye maama naye ngenza okutuukayo nga yagenda dda munne gwabadde agenza okulaba tamusanze mariya kimumazeemu amaanyi kyogamba teyagamba ate Yii? maama ono yagamba naye teyamanya kugenda kwa Mariya maama abadde agenze kulaba Mariya kuba kyeyomusiza bawalabu ekyo kituufu mwana wange kirabika omanye ennaku zino abawala bonna abalinnya ennyonyi baba bagenze kuba byeyo oba ne Mariya yagenda n'alinnya ennyonyi ng'agenze kuba kyeyo kufuna mukyala mulala owasa oyo kale kati ng'amugamba mwana wange nali njagala Mariya ono gwe mba mugenda naye maaso n'ekikola eky'omukwano omwana akuze nazzi kuno omwana nga bw'akula ow'obulenzi bamunoonyeza omukyala nywako kati mama yamugamba olina okulekani ofuneyo omukyala omulala anti Mariya kwe twali tusibidde olukoba Mariya alabika yagenda kwekubira kyeyo abakyala bamu babeerawo nga balungi era nga batunula ng'obufumbo naye nga si baakuwasa Kafeero kakati munnange matovu zasi ng'akwata kubo ng'ajja wa Kafeero yali mukwano gwe jjukira akedde wakati agala kwogera na mukyala mbw alina gy'alaga alina appointment agenda sinkana bakika n'ebintu ebifaananako bwe bityo kati ate yajja wa mukwano gwe eyagambye mbw agenda mu kyalo kakati njagala olabe obwangu lwakuba mbadde ndudde Mr. Kafeero okulaba kati ningamba kapiteeko katono kubuzeeko abadde mbw alina gy'alaga n'agamba ni kajja asooka abuze ku mukwano gwe obaddeeyo ennaku 2 nga siriiyo tabaddeka si wabi kale ekyo nno Kafeero kyamusanyusa nnyo alogera nti bw'obeera ne mukwano gwo najja okukeberakeberako ekyo kikuzzaamu amaanyi era omanya nti obwa Sseruganda butambula omanye Oluganda
olunywevu si lwe luganda lukka olw'omuntu gwe bakuzadde naye wabula ne mukwano gwo nga mukanyira nga mutegeeragana bulungi mufuuka abooluganda. Ayiseyo abuuze kwani ku munywanyi we tata wabula ne mukumubuuzaako amugambe nange osanze ni wano neetegeka osanze abewange bakavaawo abewakafiru bakavaawo balina gye balaze. Enkuŋŋaana za kitaawo zo zigwa bugwe. Kati ono yasooka n'abuuza ne maama. Nina okutambula. Taata yagambye nti waliwo olukuŋŋaana oluli mu kyalo olukuŋŋaana ki olwo? mugamba mu budde neerira bino tutegeezaako. Naye ebintu ebimu taata abikola yekka. Omwana kye yeemulugunyaamu. Kubanga webanga aliwo olukuŋŋaana olw'ekika ye omwana waali wano akuze. Omanyi omwana we bw'akula n'atuuka myaka egy'obuvubuka ate afuuka muganda wo. Kati mu bintu ebimu muba mulina okuleka ni mubibala mwenna. Kati omwana ono ekintu ekisinga omuluma bye bintu taata byakola ate ye musajja n'atabimanyaako. Dewa buli kigenda maaso mu nnyumba nkitegeera bulungi. Kale ndiwo ekyesitegeera. Njagala olabe. Nakafeero. Wanjima omwami ono omulala. Kakati nga tusooka tudde ewa Nakafeero. Nakafeero muwala wa Kafeero. Akuzaalira. Kati omanyi ekiri wano. Ima. Mukyala Kafeero eyagambye muwala we bagende balaye ku mukadde. Yabadde alina gy'alaga. Era mu kumwetikka zaala ng'amugamba nti munnange omusajja gwe nakuleese okukulaga ye kitaawo ddala oyo gw'olaba. Kale mwana kyava afukamira amubuuze. Mwana ono naye yagenze okuva ewaka mbw agenze mu nkiiko z'ekika. Njagala olabe firimu yakatandika. Jjukira loodi ono ayise wa mukwano gwe Kafeero alabe bwe yasuze naye ng'ekyamazima abadde agenze okulaba be yakoze nabo entegeka baagitegedde ne basimbula era bw'amanya nti tebaliiyo bw'akitegeera baatuuse edda mu nfu talina mu kyalo gye yalaze. Yazze kusinkana mukazi wa mukwano gwe yali yamuzaalamu omwana. Kati omwana bali mu mwanjulira kitaawo owa ddala ebyo bibeerawo. Banange firimu zino tuba tuziraba ebintu ebimu bwe biba bizze bireme kutwala mitima na myoyo gy'abantu. Kukuuma bufumbo bwa maama wo. Owulidde? Kati omwana yasooka n'abuuza bulijjo bwe mba nga taata gwe mmanyi nga taata si yanzaala lwaki saavaayo dda? Yamugamba nti okimanyi ekintu ekyo kiba kwogerwa singa nnyoko baamugobadda mu bufumbo. Ekiseera ekituufu. Owulidde? Era tubadde tulinze essaawa we tunaakubulira ekintu kino okitegeere oleme kulabika nti otya. Waliwo ebintu ebikanga abaana abato n'okimugamba n'akaaba bukaabi. Kati emyaka gyo gyakuguma. Kumenga za kyama nnyo. Era ng'amugamba ensonga zino ani byebimu ku byama ebibeera mu maka. Amaka matono nnyo g'osanga gatalina byama byago. Ebyama. Yamugamba kino kye kimu ku byama ky'olina okulabika nti okuuma. Kyama kya mu maka manya nti kitaawo oli akuzaala si ye kitaawo gwe gw'omanyi nga kitaawo si yakuzaala kitaawo waddala y'ono. Era n'ebyama bye ng'omuntu. Era naye beera awo ng'obize ekyama ekyo. Ekimu obaako efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi nagambye gye tulaba emanyikiddwa nga ebyama by'omu maka. Kafeero Jamada oligino n'emuzi. Tumujjukira mu firimu nga Bandaali, Rania Namata Nannyondo. Ekyama kyammwe mu nju yammwe. Yamugamba ogenda kuddayo ewa kitaawo gw'omanyi nga kitaawo wabula manya si yakuzaala kitaawo akuzaala ebyaddala yenze. Sisinkane njagala. Era kati manya kyembadde nfa kwe kukulaba n'amanya nga kyuse. Kyova olaba yakedde kuba simu munga alina omuntu gw'agenda okusinkana teyabadde bizinensi yabadde agenda kusinkana mukyalo ono. Nansamba. Era okuva na leero omwana wange yegwe Nansamba manya oli wangabi. Nenga bulijjo bamuyita Kafeero si wa nkima. Owulidde? Era toweddiranga ku nkima. Webali kulabirira. Kale nno ng'asooka yeebaza omukyala bannange ebintu by'ensi bizibu. Musajja atu Kafeero gy'ali yazaala omwana omu wa buwala gw'ayina y'ono. Kumbe omwana wa matuvu. Buli sawa njagala olabe obanga atudde ku maggwa kwewozaako nti sawa buli sawa naye omwana ono katanfaanana omwana tanfaanana wadde. Kaakati n'ebigambo ebibadde bivanga eri bibadde bisinga okutiisa omukyala. Nafaana jjajja omusajja nga abadde yeeyogezanga mwana nga bw'atamufaanana. Kituufu. Naye kasita bulijjo munnange ekituufu kiri eno omwana yamufaanana taata we omutuufu omwana kasita atuuke wa kitaawe olaba waasitamye obubakko. Omusayi gwo guva musa. Asekera eno mu bubakko kati balina kye bafaanaganyamu.
kati nga tujja atudde ewaka wa musajja mukulu wanje mwana nga ava sente za transport kati nga ajasaba nnyo kuwe ku kasente ak'okutambula kwini atuulagawa naye bulijjo twogerera ku kati nga gane omuntu bulijjo gwenjogera naye ku ssimu njagala musinkana leero manye mwana wa njagala mumanya sinkana omuntu sooka olindeko omuntu bulijjo gwogenda okubanga oyagala okusinkana bulijjo tomusinkananga mujja muty okwogerezagana naye ku ssimu simu yange neevuga kati nga ganalindi awo nendaba omuntu ankubira kwe kukwata essimu kati ngenda owulira omuntu akubye nga muwala akakubira bonna kati alabika ali essimu gyakube si gyagenderedde muntu naye nagenda okulira ayogeza kawoowo bulala ayogera nga alimu akatungulu n'ennyaanya era neŋŋamba omuntu ono lwaki simulaba emboozi yaffe neekulira awo nga nsindikira message nange ndemusindika kati babadde nga boogera nga musindikira bu message ku whatsapp bu text messages Jima- era nga boogera nawa kale yagwa mu mukwano n'eddoboozi ly'omuwala eddoboozi ddungi ayagala alabe oba omuwala mulungi ebyaddala okajolaba osawa zino n'agaa mwana nga olina okwegendereza omwana ayinza okutega eddoboozi nga bwe bano bakijambiya n'ojja ogwa mu buzibu n'oleeta obuzibu teyakubanga long number yalidereredde olowooza aliwo omuntu akuba essimu nga tagenderedde beera gwe beera mwegendereza nnyo bajja kusuula mu bubaddi wulidde mwana wange kintu kimu enamba y'omuwala oyo gijja muyo kali maama yamugamba essimu agidiriitinge naye bannange teri kintu kyewunyisa nga muntu kubira ssimu nga tomulabangako eddoboozi liwooma ne lisukka n'owulira ng'oyagala omulabeko ne bakutta kwegamba oyinza okulira ng'ayogera ng'ekyomuggulu maama yamugamba kabeera kabaddi enamba y'omuwala oyo gijjeemu toddamu kumu yagamba toddamu kumulowooza adde okwagala okuddamu omukubira muwala mubi nnyo wabula ne maama ekyo kyompa budde naye omwana nga ayogera mwana ayogera bulungi kale enda naye kyoba okola oyanguwayo saagala kitaawo akomewa kanera kye yakola ng'agamba nti kale kanjira ngenda ku mupiira ng'agenda ku mupiira mbu ebyogenda okulaba omuwala abivuddeko kagenda alabemu endiba naye maama kati nga tuva eyo kererwa ate ntya kuze ebbanga lyonna omwana tatandise okulayika ndi akandakanda nnyina ate sawa zino ndaga kani ng'amugamba ebbanga lyemaze nga mpita kafeero taata essaawa eno yegenda okubanga ekyusa byonna nga ndi ku lujja ewaffe ewa maama kani ng'amugamba nkubulire nange bwe twalabagana okimanyi nti kafeero ani matovu twali twalabagana dda bwetulabagana ne matovu oyo matovu nga tweyagala matovu yali mwavuyavu bambi okole ki ebiseera ebyo okiraba neŋŋamba bannange nkoze ntya kaakati we beeyagala ne matovu nga tamufunamu olubuto aliweza sabbiiti ezi kati ng'agamba olubuto nga mbeera nalwo sabbiiti 3 weeks 3 ze kunjogereza kati ng'agamba mba ndi awo kumbe waliwo n'omusajja yali yanneegombedda ye kafeero nga tebajja kunkwana nga sigenda mu bufumo naye nga nagenda mu bufumo n'olubuto lwa sabbiiti 3 bwentyo bwe ŋŋenda naawe maama leka kyogamba wagenda kyova olaba abakazi bano oba ogenda omuwasa yeetaaga sooka kkebera atamanyi kyo nzalidde ku abantu abamu ne mu mikolo egy'okwanjula bambi tugenda yali tasobola negundi okubanga tuluzaayo ebyo ebiba bitwaliddwa naye oluusi ebintu biba babitwalatwala dda zadde ku myezi baba bakutegulula dda ennamba esinga baba bayimbula dda nga teziweza kati abayimbuzi azaira ku myezi mwenda abamu tebakebera oba omuntu gwatwala bamuyimbulayimbula dda kale newava obuzibu ekyo kiwemu akaseera ng'amugamba nti nsugwe linda kati bw'anaaba afudde nga tuli awo mu lumbe ndyoke nkabatemento naga singa kitaawo yafa then omwana nja kubanga njogera nti siwe bakuzaala watuufu kati omanyi otya nti yanaakusooka okufa maama nga mugacha bulijjo abasajja bwe basooka okufa abakazi okidde mwana wange nansi abasajja bafa nnyo bwe basooka okufa nga abakazi tebannafa kati kafeero bwanakulira nga mpita nansamba nakubuuza erinnya nalijjeeko njagala olabe nange katooleki omwana ebibuuzo byabuuza bingi wali oyagala mbere nga maama atabuddwa kasasiro wali oyagala kani ng'amugamba mufo ky'okuneebaza oli wano nkazakaza bukazakaza singa nagenda ku ddagala ne baŋŋamba okugyamu oluto ne ndujjamu ne kanywa kasasiro wandisese ag'amaaso amalungi wandibadde nago akane katu ne kabanga okutunula butunuzi kalinga omugoyo nawe oli muwala owulidde kiri kye bino byonna byenkugamba gonoza toli mukazi gwe tebiri kutuukako nawe olufunyi gwe naye woolizaala omwana musajja n'atakuwasa toliruzaalira mu maka g'omusajja ali bakuwasizza mwana gwe tontabula naawe tonkabyakabya mwana wange ndi nnyoko tonkazakaza kyenkamba ge mazima ate nkoze na bulungi okulaga ekika kyo nyabo maama bansonyiwe
kuddamu ng'omwana omugezi yeetondera maama we okulayika ndi agenze maaso n'assuka we yandibadde akoma. Kaakati nno munange oluvannyuma nga tujja tudde erudda Sauda aba ali wano ye mukyala w'amatovu nga eyagenze mu kyalo akomyewo. Enkiiko z'ekikazi kooya bannange nemukayanira ettaka nemukayanira lubaale mukayana okuteema bannange agenda okwetegereza gweyogerezaako Sauda ng'ali ku bibye tonnandaba kwendi nakulaba engojja kati wondaba n'otabako kyokulawo omukazi gwe oli mukazi kikulaki kani ng'agamba ndi bulijjo wengezaako okwogera naawe ngamba ebiseera tewali kanange ebiseera sibiina ebikulisaayo banne mukazi gwe ng'oli mukazi muzibu nze naawe ng'abafumbo kani nga bwe tutandika okweyisa ng'abafumbo nange ntandika okweyisa ng'omusajja eyampasa sina budde musajja waawa yenna gwe ngamba njogereko nga mukazi we nemba nga ninga asaba okusisinkana minisita nze ndi musajja kani nga mugamba ndi omusajja etyo bwe tweyise ebyaffe byakwegayirira basajja batwegayirira bwegayirizi bwe olina kyoyagala n'okunkulisaayo olina okwegayirira okulaba ng'onkulisaayo nga weegayirira kubanga nvuddeyo omanye ntambudde ntya kikkakatako nze fast born ngeri ki gye bayonsamu omwana naye omukazi gwe lwaki weeyisize ddala ng'abatujja obwenkaniddeawo bakulizaawa Sauda gamba sirina kintu kyonna kyenyinza kuteesa kati nga mugamba ndi maka wano wagamba nze siteesa naawe igwe yagaana okuteesa ntuulemu kati nga gamba ndi ani agambye nti nteesa essaawa eno sinnateesa sinnayagala kuteesa naawe buli ssaawa oyagala kunkuba okuteesa kati nkukkiriza kwatta ekkubo tambula genda ononye akalulu osaba akalu ogende mu parliament obeere ogende kati amugoba oyagala kuteesa genda mu byamemba ba parliament okuteesezaawo okuteesa wane wange siwaliiwo parliamenti wane wange wabiragiro nze ngamba nkulisaayo mpe emmere eteekayo amazzi naabe kuteesa wano na mwami wange kani nga gakyogamba sikyalina kintu kyonna kyenyinza kukolawo kani nga mugamba ekyokukola siwakyali sirina kintu oteesa naani tukiteesa nekitutwala mu maaso kikiriyo era toddamu kunkooya wabula omukyala talinaawo sse you can never say nothing ate afuluma agende kani nga agabula banne Mukama Katonda ono ogenda n'ogwa mu maka ng'omanye otuuse kumba otomedde watomera sebo watomera emmere yange gy'olya buli kimu kyonna olya onyirira ogeze n'otumbuse wenna obimbye oti musimanyi gasi omwerere gw'onyumya nampita sitaani amuyise seyitwani ate alina langi ya sitaani ebyaddala kani nga tudde ewakafeero nnyo ne bebaza shopping gyobawe ono nno ng'asooka atandika omufera nga bagamba mbungaewaka ebasanyuse nnyo omwami byabaweereza izaamu kani ng'agamba neewe bali kundabirira bakwebaziza okundabirira omwana atunula alengera nnyo kuwe wabula banne obufumbo butudde mu bulimba kakati sooka oteebereze omwana we akuze nga tamanyi nti ku nsi kuno balimba bw'atandika okulaba ekirimba eky'amaanyi ng'ekyengeri gy'otaddemu kitaawe n'omubuzaabuza obwenkaniddeawo musajja n'abeera namusanyufu nnyo mu kulimbibwa kwateereddwamu omwana we agenda kubakola atya kubanga ekirimbo times 1 equals kirimbo times mingi kati omwana aba ajja kulimba nnyo tata nakafeero nkubuulire tutambuze abaana bannange nakafeero akooye ono tebamukkiriza kwogera kigambo kyonna nakafeero buli wabanga alina kyagenda okwogera nga bamuzikiza kubuuza oli omwana mutambuza abula awaayiriza olabaawo omwana mutambuza akooye bannange tomubuuza na bingi feero genda onabe omanyi nakafeero yalinamu ku lugambo kati bamweraliikirira tamukkiriza kwogera nnyo bannange yandinyumiriza ne tudda ew'amatovu jangu omukazi amuyisanga musibe pitapo weereeta kiro zakaapu mukazi watu ye mukoowu abakyala b'embuto babakwata mpola naye oli omwami abogguka yenna wuno atambula aseeyeeya buseeyeeya efirimu egenda maaso wangi
wanjisebo omutukirivu ennyo kati mbutugambe tutya olwo nnyabo ndowooza kati banatera nakugirira mu bajulizi sebo buli kimu kaakati oli wakwegayirira bwegayirizi nkomye ogenze eri webasondese mu ddiro oli mukazi kikula kyaleka omusajja mu ddiro n'otambula n'ogenda ekituukirivu kubanga kati nnyabo gwe tosobyako mbaddawo owulidde fuluma n'ogenda wagenzegenze dda gye walaze awo okyali mutuukirivu kyokka otambudde odde eri naawe otambula obeeyo olinga tabbu tolina biseera kati banneyinza oyagala nkoleki bwengeza kwogera nange nga tolina budde bwogera nange kati oyagala ntuulaawo nkutunule butunuulizi ndi kimuli omusajja ng'ono akubuzaako kyayagala bw'ojja okwogera naye siina budde bunyumya bw'ogenda mu kisenge okwebaka mbw atondesse mu ddiiro tolina mpisa tebaakutuuza mukazi gwe oli mubi genda nga tomutegeeza wajolaga nsaba kati ng'amugamba kati amateeka amapya galumye ataddewo amateeka amapya constitution bufumbo buno neeruma okola teri kuddamu kutambula nga tongambye gy'olaga ogeza n'okikola teri kuddamu kuba simu nga tongambye ani gw'ogenda kukubira okuwedde emijokomya owulidde nga olizanyisa zanyazanya wano zabuti onatera nakunninya mukyeni embeera gy'eyisaamu si ya bufumbo mbu namba kati ngagamba neyagala nkole ntya kola byamuta tombulira gasiyawo kati ebintu bye mba njagala okugamba lwaki tonzikiriza neggamba we nabadde ngenda kugamba tewanzikiriza ate kati onoomanya otya ninawe njagala okugenda nkusaba onzikirize nga bulengeza okugamba tokkiriza nenkoowa nyinako maawo wano okuwumula ntambudde nnyo emirimu ginkoyezza njagala kuwummula nkomyewo nfukidde ekibambuliro bambukuluka bwambulukusa oti wenawena tolina mpiso mmazeeko ekyagala siina na mirembe sinejjusa n'ekinzideesa ewaka gala biŋŋamba zena nze n'onfunyisa otuluzanga ekitagasa omanye byo gwamu gwaŋŋamba simanyi ndi sitaani wampise dda sitaani wano wafumbirwa sitaani kale gwe maama yesu tunulanga yesu sikusanzeewo ogenda kusiibawo ewaka bannange waŋŋambye sanzeewo nali tujja kwogera simanyi ng'ofunye obudde ndeka nakusiibawo kati sebo nafuuka lujegere wonna wootambula woyagala nze kati omanyi ndi ku lujegere ojja kudda ombulire gy'ova gy'obeera nze nakutumya ulega amatama toganvuma kumbira njagga kuvuma gyogenze gyotaŋŋambye obadde ogenze nonaki ku mupiira mukkiri kati ngagayo omwana alazeewa nange noŋŋamba kibadde tekyeta omwana yagenze ku mupiira tayagala batambula omwana yagenze kutambula kulaba mupiira kikazi gwe bw'obanga bwotyo bw'otandise emizenje gy'okutambula ogiyigirize n'omwana abe UK ojja kundaba kwogerako kati byemalire byogereko yawulira ng'atamiddwa sojjukira abakyala ab'embuto buli wabeera ng'ayombayomba nnyo ate n'olubuto luba lwagala okuseseetuka nkuulira oyombera oyagala kunvuma kati nga tujja tudde wannakafeero owange ate gwatudde eno ng'oli munakuwavu kati omwana ono okuva lwe bamugambye nti wangabi olina obuzibu bw'ofunye kiki lwaki otudde eno taata oba nkubuulire mbuulira nze kitaawo ekizibu kikyofunye ndabe ng'ate nkubaako kyenkuyamba saagala mwana wange kola ng'onakuwadde kana tekayogera ebigambo kana katunula ng'akaagala konna kale kasitamye ng'olugambo kajja okwogera kadakiika katono maama ali eri atandise okwekuba zijje yeebuuza omwana tayogera najja mpemula bannange simu n'abantu bange leka yogera mwana wange babaawo ekizibu nze kitaawo gwe nakafeero abaye muli kuki asobere mwana ali wano mubuuza omwana njagala mbuulire talina kyayogera atunulanga gwe babikidde simanyi wa kigambo ki kyeyawulidde ekyo kyabadde agala okuŋŋamba gwe nakafeero sooka ogenda onaabe olwawulira ndi waliwo kyagala okwogera n'amutuma agenda anaabe taata abaana sooka gye omwana sooka omuleke ono omukazi naye si mwangu bamuyita Namata Rania Nanyondo Original Names efirimu egenda maaso anti kakati na ebintu bya kyeka nange oba abaana bakola batya kati ayinza okuba bino bye bamugambye mu kyalo byeraliikiridde manyi munanga abantu bokukyalo toyinza butaba kani ngaamuga omanyi twatambule ku kyalo agenda abuuza ku bantu abuuza kwona abuuza kwoli kafeero kati munange waliwo nagambye nakafeero ne mugamba omwami oyo mulaba kitaawo obuzibu kati kirabika ebyo byebimutawaanya kwendi ebyo nakati myaka mwana muto bambi
ye taata yalowooza negyo myaka mito jukira kubanga bagamba ku kyalo omwana tazaalibwa mukadde w'omu wabula n'abakulu abalala b'oku kyalo bonna bonna abaamulera babeera bakadde be kati omwana ono kirabika ekyamutawaanyiza kwe kumugamba ni waliwo mukadde we ekyo nga kimmalako emirembe nga bwe kibanga kyekimumazeeko emirembe ekyo tetujja kimugjamu tetujja mukkiriza kulabika ndi akirowoozaako nnyo yampitanga mwami njukira kani nga mugamba nange bwe nali nkyali mu kyalo kakati ekyo kikyo jajja mukyala yampitanga mwami kakirabika nebyo ebimutawaanya manyi we bakuyita mwami ogamba ndi nyinza nti okuwasa omukadde oyo nyabula otandika okukiraba obubi kati yagenze ku ndiba waakomerawo tugenda maaso nagambye okuva mu Jamada videography weziraga shop number B22 waliko energy center taata wonna kubanyogola kati agenda okudda nga mugani mwana wange waleese obuzibu sokudda obwedda okimanyi kitaawe yakusoosa okukomawo linga bali ali wano mmanyi abanga laddu egudde baddewa esooka nesuula kati tennakima yo anti mpira gunagenza okulaba kani nga mugamba nti munne nage ngenda kulaba mupiira ate omupiira gwaluddewo okugwa kemalaga kati omupiira gwagenze ne genda mu exetura ne bazanya ne penalty byonna nemba nga nina okulinda ndaba endiba eyo era kati munnange bamaze kulabira ddala nga balangirira okuwangula ku sayidi zombi myewo neŋŋamba kenkwate kubo nkomewo gyavumye kyatannangidde kani nga mugamba kitaawe kyatanvumye taata ng'ekyo tekiriiyo mukisimanyi oba majini ge gamwamba kani nga mugamba kitaawe alinga omuloge gamwamba alinga yayambala amajini galeka gamwambala bwambazi kamu bana musajjayo bana ekitaawe avuma naye kitaawe avuma omusajja ku myaka gyalimu egyo mba omwana yeewuunya nnyo naye taata emyaka gyalimu bakyavuma bwe batyo osana kulabirirwa bulungi lwaki abantu badde akulangira obwenkanidde awo kweresa n'akuvuma okutuusaawo ku kwogoloza kye bayita okwogoloza wabula simanyi tawo oba kiki ekimulimu kani gasooka gaa naye taata we yeetaaga kusabira nnyo akiteeka ku nze buli kimu oba nze nsobeza oba yasobeza nze mba omusobya neewuunya lwaki ebintu ebisinga ate nze nsobya owulidde omuntu atalina magezi yadde akatono bweka bambi mukazi wattu engeri gy'atyoboddwa ekintu ekyawula kyakoyedde ddala ekyokutyoboolwa kyayagala ayombe nga tetumuddamu n'agamba ye taatawe kyemulabyeko alabika mu kuyomba kwe ye buli kimu kyonna yalaba yaba omutuufu yakomyewo nkugambye yakusoosa ali mu kisenge yeebase bannaye mama onna yatandikirawo kutya taata bwakusooka okudda talina myaka gy'atakuba mpi kimadde nteesa tumuveeko tudde ku bintu birala kani nga mga taata tulina mwesonyiwa bwesonyi ogenda omuleka ogenda nga mga asooka ogenda okukola ebibyo kati bwe tuvaayo nga tujja tudde ewa Nakafeero nga kitaawe nga tamulumba nga mugamba ndi mwana wange maama wambulidde buli kimu wammu n'ebyo byonna byonna ebyabadde we mwagendedde mu kyalo n'ebyo tebikutawaanya ne musanga omwana buulidde mutaka wa ku kyalo anjulira kani ng'agamba nti maama wangambe nti waliwo omutaka gwe yakwanjulidde n'agamba nti ye kitaawo abantu we basaaga n'ebyo byabadde byakusaaga si bya ddala kani ng'agamba naye maama yabadde akakasa waliwo omuntu ayogera ng'asaaga ebyokusaaga abimanyi jjukira ono naye muwala mukulu saaga amanyi okusaaga bwe kuwulikika n'obutasaaga kwe kitegeeza kwanjulira nti omukitaawo tekitegeeza nti yagamba nti ekyaba asaaga maama wagamba nti oyo ye taatawo tekitegeeza ni aba akuzaala ow'omuntu mbwe taatawo ow'omuntu mbwe yenze nange baŋŋamba ng'edda ne baŋŋamba nti jjajja mukyalo oyo mulaba ye mukazi wo naye ku lw'okuba nalinga muto kati nga kyankaabyanga nga nange saagala kubeera bba wa mukyala alina nkanyanya kadde muzibu ate nga nze naye munnaye nga bw'omanyi oluganda we lujja lutambula muganda wa kitaawo abataatawo ate n'omukadde yenna oba omuntu yenna obuvunaanyizibwa aba ali myaka gya kitaawo abeera taatawo owulidde kugamba nti kati munnaye taata nga jamubuulirira omwana wabula ekintu kye yalabye kyabadde kikakasa nnyo n'okusinga okusaaga ono kwayogerako tubanga tubakuza omwana tazaalibwa omu bujja keera enkya bakulaga ennyoko omulala yamubuulira ebintu bingi senga okulayika nga amuteekateeka
n'okumugyamu okweraliikirira yalowooza kweraliikirira kwa bulijjo wabula omwana ono yeeraliikiridde nnyo era ekintu nnyoko we kye yamugambye n'alabika okuba nti takyagaliddeeko ddala wadde okwagala okuddamu kiwuliza lwaki omwana ono yandibadde abeera mweraliikirivu obwenkanidde wano owulidde tugenda maaso nnyo era oli muwala wange kani ngaamuga mwana wange engeri gye nkwagala sisubira muntu yenna kuleka nti ate ateekawo ekiremya manya nkwagala nnyo era tewali wagenda kunjawula naawe manya nti mwana wange gwe mwana wange munange obudde nga butambula efirimu egenda maaso tulaba ebyama eby'omu maka era twagala tumanye ku mulundi guno wajja ebiggwera akaseera katambula nakku ezaddiriraawo bukyanga mwana ono kitaawe ageza kuleka nti amukumaakuma n'omumutereeza abeere nga ava ku birowoozo by'alina mbuyitidde ensonga ya mubeezi kaakano mu kaseera kano nzijukira mukwano gwange jjukira omwana waabwe ono yali akuze abazadde kibakakatako nnyo okumanya nti omwana we akuze n'otamulwisa omwana bw'atandika okukola kye bayita okulonda ekkubo n'okumulonda amakubo ekintu ekyo kiviirako abaana okwonooneka kiba kirungi omwana ne bamukeeza mu bufumbo era n'ateekateekebwa olw'obufumbo mumanye naye yagezaako okumufunira omuwala omu gye bw'avaako naye bwe yagenda ebweru okkuba ekyeyo omuwala oyo ebyamukwatako ebyaddirira si byamanyika omuwala mulungi kati ng'amugamba nina omuwala gwe naadde nkufunidde omuwala oli mulungi ng'amugamba nti mulungi kye balina famire yaabwe balina ng'amugamba nti omuwala gwe nakufunidde famire yaabwe b'amaka gazaalwamu ate tuli bamukwano muuko balina coronavirus ebyo ebirwadde era saagala kulabika ndi otandika okutambula ogende mu maka amalala abantu balina ebirwadde bingi kiba kirungi nnyo okuzaala mu mukazi gwe omanyi oba okuwasa mu famire gye mumanyi wompisa naye anti era okimanyi saagala mwana wange nkwesuubi ddala ate nga waliwo essuubi eddungi eririwo tugenda okukola tugenda kufunayo lunaku lumu tugendeyo omusinkane akumanyi naawe omumanye kati ng'amugamba ekiddako kyakulabika ndi otwalibwa ndi ku sayidi ey'omwana ow'obuwala gwe njogerako omuwala oyo omutegere bulungi era mwetegeere mube nga musobola ogenda maaso n'okutambuza omukwano gwammwe nga siwali waagaana maama yafunira omulenzi era maama yamukakasa namugamba mwana wange nga bwe nkwagala siyinza kwagaliza kibi nina kwagaliza kirungi nakafeero oyagala nkole lwaki todda mu mbeera zo walimu kaakati no tugenda okudda eno maama ali mu kuyomba omwana yataamuuka okuba le bamugamba ndi matovu yamuzaala nga bwe nkulaze kitaawe omutuufu owulidde lwaki toterera mwana gwe nakulaga taata bwakuzaalira ddala oyagala kundetera buzibu okimanyi kitaawe ono singa akimanya nti si yakuzaala nze obufumbo bwange bwa buweddewo gino emyaka gye ndimu n'atagalirawa mwana gwe kagamba konna katunulanga ensweta n'abye maaso tukajja kujjutuka era kitaawe ono singa amanya nti si yakuzaala ebyo weetunuza era onoonye babikubuliza obyogere kyogala bwenzaluka oba nziza maama twala ina etunkanga kange okunzaaluka nakunzaaluka kimu bibiri ojja kunzaaluka meso akuzaalukuka nja kuzaalukuka nze kunyigira singa ogezaako okunnemesa abaka nja kunyigira gwe mwana gwe singa kitaawe wangoba amaka gano emirembe gwe tulabe wootabeere wenna ng'omusokolemu ebyenda buli saawa obeera weesuula eri nga kaana kambaata lwaki todda mu mbeera zonna kafeero nakafeero njagala obeere mwegendereza kubanga kitaawo n'ageza akizuula bannange ojja kumpulira ate ojja kundaba nze nkubuulidde beera mwegendereza nnyo bwabula ojja kummendegera ate kajja kujjuutuka mwegendereza mu bintu byo maama yataama kati nga tujja tukomawo hello ono nga takuba essimu hello nibanayo siibye oti eyo ng'asooka baako gwayogera naye jjukira kaakati ekiro kyakuleka nitufunira mwana mukyala njagala olabe balungi natabbo mpozi mwe ayogeza simbo bitya sawudano naye baamutuuza manye abakyala bye baba baatuuza baba boogera bulungi naye omukyala gwe bataatuuza banaye bakyala mubatuyambe mubatutuulize kuba n'omukyala ayogera nga disco mu nju kweganuulira ng'oyagala butabeera weeka ofunze ensonga nenkubiza kani ngamugane munaye mukwano gwange ensonga gye nagambako yenkubiza essimu abaana tubateeseteese tutya maama yagala kuteekateeka mutabani we
tusiza abenga asooka akuba embaga okitegeere nendabanga famire gyayinza okuwasaamu agenda maaso byonna byonna ensonga zino yazikolako kubanga jjukira atuukanga n'agamba bba naye ng'omwami alabika si byaliko eribadde ddene naye ng'ate olaba famire yo njagala olabe asobola okuwasaamu omukyala baagala omwana we babe nga bamuwa famire eri enfirimu egenda maaso okawo tewali buzibu kale kale atujja funayo olunaku ndowooza kahano n'oli gwe yakubira ssebo ng'asooka akikkiriza era nga muga tugenda kufuna akaseera tube nga twogerera ddala abaana basobole okwesisinkana era basobole okugenda maaso n'okuleka ni beemanyira ddala firimu tulaba byama eby'omu maka era twagala tweduddawa gye biggweera kale munaaye nga bakkiriziganya mukyala agenda ateeka omulenzi n'oli ateeka omuwala mukwano gwe yaani taata yuno wano nage bamuyita Kafeero Jamaada ageeka firimu nyingi zakuzanyidde tumujjukira mu firimu nga Bandaali kati aba ali wano nga mutabani woono dadi oli kuki dadi zanfumemukko ino tugenda okusisinkana ogenda sisinka kani nga mugamba de ndo wokuwasa agenda kulaba muwala gwagenda kuwasa kweni wanye lawo kito kyafe kyennyini kyamanyole yafunye omuwala ku kyalo kyabwe kino babeera ku kyalo kino ekyalo bakiyita kyamanyoli kuno ku kyalo kya kani nga mga ku kyamanyoli kuno waggyeko omuwala ki gw'osobola kuwa toyinaako omuwala gw'oyinza kuwasa kyamanyoli ekyamanyoli abawala bakuno bonna enziku yabaluma nebamalayo bangi balwadde lwaki taata kiki nziku taata omwana yamukanga ewunyisa ku kyalo kuno abaana enziku yabaluma taata ate enziku y'oku kyamanyoli nkambwe erimu obugirita kola mudalyaga ekyo tujja kunoonyako ekirala ojja kwambukako emugongo oba ogendeko eri egundi ewakimese owulidde ebintu ebimu ekyo leka naawe witaata byama byababa ono ye omuwala muto omulungi talina jajja nziku eyo kituufu oba oba olina akuma akapima abaana b'ennaku zino bapimisa maaso yaŋŋamba nga nnumirirwa katonda watu buli muwala gwe batwala kaakano taata ekintu kyo yakiremerako mukwano gwange n'agamba nno omwana mulenzi tamanyi buno balwadde ba nziku wandiza abaana bo ne tubakebera bwe tubasanga nga balina enziku nabo nga tubajjanjabe nga bukyali so bwatu bwe yangamba naye yali takola lugambo ku balwadde be taata ng'amulemesa buli kimu kaatulabe okuwasa kijja kataata ngenda kukola nti okuwasa kwenisooka ogumemu wala naye kyamannyo ly'ogira ovaayo ekirala tujja funeeyo eyeyo ekyamannyo lina edda ayagala nawe olwoba saagala munaye mwana wange ogende weewaka nkulire lumbe luno akutta omanyi essanyu lyempulira kati nga tuvaayo kiki omwana affe agenda kufa ogenda okudde wa taata dda Kafeero ate eggulire lyazze amba mutabani w'amatovu kani ng'agamba ni omwana waffe teyafunye omuntu gwayagala abantu lwaki temujjukira soka olindeko tovu yali atukoze eki omwana waabwe yafunye olulenzi lwe w'amatovu n'emirirwano omukyala yatya ni w'amatovu kani gasooka mugamba bonna abasajja balina okuleka ndi afuna agenzi w'amatovu matovu lwaki naye musajja gwe mulowooza bubi mwebyo ebintu byonna amatovu byakoledde osaze omusasule bw'otyo kubeererawo mu buli okimanyi embeera yonna yonna eyakunyiga amatovu mukwano gwo nnyo abadde ng'akuyamba naye nojja otasalawo omwana omuweemu mutabani we mbadde mmanyi ekyo kirungi nnyo kuba twafuuka ba mukwano nnyo mukwano gwange omwana we waawase wange kibi bannange musajja gwonkoze bubi ekintu kino ebbanga lyemmaze nga muli ba mukwano nnyo guno omukwano mwafuuka ba munda nnyo mulinga ba luganda abaana ebewasa baba beewasizza mu kika kimu oli muyaayi matovu ne Kafeero beddira kimu omukyala yanyiiganya ojjukira waliwo ekyama efirimu kye gyetandika ewuliriza tunulira toddamu kuleeta kiremya ze kitayo omwana
nze nagambye omwana kufumbirwa nze muzaala ngenda muwa mutabani w'amatovu omwana yasazeewo gwayagala gwe yaŋŋambye bafukanga baluganda nedda abaana baluganda nnyo ate tiri baluganda kitono baluganda nnyo kati gwe olowooza abazadde baffe be batuka katwewasa kati gwe lwaki oyingirira toyingira bintu bya mwana taata n'ayomba ensonga ezimu zonna obedde ansirise mukazi gwe tontabula leka kuntankuula ate omwana yasazeewo omujjeko essanyu nedda sikkiriza okufa n'obutanyagwa omwana tajja kufumbirwayo ew'amatovu sebo wemba nze muzaala omwana nja musapootinga abazadde ku bimu ku baana tulina okubaawo nga tubasapootinga naye mukazi abadde kyono matovu mukwano gwange nnyo era mutabani we bw'aba wasiza omwana wange ekintu kiba kikolerera bulungi nnyo kati ate omukazi lwaki agaana waliwo ekyama efirimu egenda maaso kati ogenda okudda eno omwana kani nga mugamba mama taata agayisigiza nempasa ku kyamannyole aŋŋambye mbw afazaali ngende emugongo oweewa kimese wangi naye bannange kaniyo naye omusajja ono yeeyita ki ya rabbi omusajja kati naye lwaki agenda maaso n'okuba nga atulemesa obulemesa bw'atyo ewaka wano tewakyaliwo ssanyu buli kimu kyonna yakyetikka ebyange yannemesa siina wentambula siina kyenjogera zewaka siteesa n'omwana wange amuyingirira kani ngasooka amugamba agambye eki olina okumanya taata wo simusa kani ngaamugamba omanyi nze kyeggamba taata utayinza kusalirawo ebyo bagamba musimanyi abawala bakuno bonna balina enziko erimu obugirita bulungi naawe ekyo takikeberangako mwana wange byonna byonna endwadde eziri ku nsi kuno katonda yazifuga era yennyinizo balamu bulungi buli kimu kani ngaamugamba n'enteekateeka zaffe wabula va ku bigambo ebyo ebyakita ebigambo byobaovaako ffe tugende bulungi n'enteekateeka zonna era ekyokuwasa kye tuzzaako njagala mwana nga owasa omukyala naawe otandika okusanyuka kafeero saagala weebuze magezi kati nga ono naye alomba gwe mwana gwe toweesiriwaze olinga avudde ku bintu bye twateeseza mu kyalo twayogedde tutya omuvubuka gweyagala okufumbirwa ye mutabani w'oli omusajja gwe nakulaza kitaawo akuzadde ddala oyagala kufumbirwa mwannyoko kati maama naye munsobedde busobezi nze era nze bamwanfumbiza eri simanyi oba be banzaala nze naganye bali banzaale kuba nze njagala olulenzi oli musiru akaana kaagala kwebuza magezi kaganya ekika kyeri babe nga bakazaala kaagala kaawula tunolera nja kutuga nze maama ndeka n'okundeka agenda kuba amagulu asatu obaana nti no kubanga oli gwogenda okufumbirwa amagulu abiri bane toddamu byakunneeyogezayogerezaako ebyo kitaawo naye ali eri ayetambye alinga mandwa ku mutwe awuza simanyi ofumbirwe olwaleero ng'akeera omwami mukyala yamutegekera amanyi byasinga okwagala ono kasita omu emmere ng'essowaani ejjudde ebimbi eriko omutwe kyayi fulasika namba enywebwa abanaginywa omu emiwogo n'oleetamu nga aba kwali egenda maaso kati wamala omuteekerateekera kakyayi manyi abakazi abatuuze baba bagezi nnyo asooka n'akuteekateeka mu mbeera ye ey'essanyu n'alyoka agamba ekigambo kye nga tolina bwotandika kwekwa mwana kani ngagamba nti neemwami omwana twamufunidde omukyala n'omugaana lwaki kani ngamugaa ensonga ntono nnyo ensonga enkulu yeeno omulenzi ono omwana gwalina okukwasasibwa ku kyalo kuno okimanyi nti abawala bakuno bonna babakebera minister of health yabakebera baali bakebera ebimbe bakizula ndi abaana bakuno bonna balwadde ab'oku kyamanyoli owulidde ensobe ey'okubiri atandise okulabikani afumbafumba omukyala amusse mu layini mwamwagala ate obuzibu obulimu ensobi yonna gye tuyinza okukola wano etuuka mangu eri mu bakulu banaffe babimanya mangu kati si oba olaba nze njagala mutabani wange awase eri ku kyalo ekirala agenda maaso n'okuteekawo busongasonga obulala omwana gyagala okwasa tuli ba mukwano nnyo omanyi mukwano gwo taba mwangu wakusobya era ne baba nga waliwo ensobi eddiridde oyangwa mangu ejjimira mukwano gwakumizisa eryanda eryengedde mukamwana ajje wanatandika otufumbira ennyama yaba kani ngaamugamba ekyo kitwagala ebyama byaffe bijja genda eri n'ebyeri ebyama bibe nga bijja eno baali bafuuse ddi abasezi eyo gye tulabidde ebbanga eddene kani ng'atandika n'obba waayiriza famire erimu bayinza oba basezi omukyala ngaamugamba osaaga
famire yabo gye abantu bwe tulabidde ebbangiri nti basobola kulekani basezi mwami oli ku bibyo okuwayiriza sikuwayiriza golowooza buli kimu okimanyi omuntu bw'abeera musezi nnyo okulaba nti akweka obusezi bwe abantu baleme kubumanya naye n'omwami awayiriza bw'aba alina ensonga gyagala okuguza akuwayiriza mpaka ensonga eyo n'akulemesa nja kumufunira omwana ng'amugambye omwana waffe ngenda amufunira omukazi gw'anaawasa akuwaliriza nti awasa naye tagenda kulekani awasa omusajja oyo saagala nkwepe ekyo tetuddamu nakukyogerako n'ebyo kiteesaako byesaagala kuddamu kuwulira nze nkubuulidde ye sijja kulonzalonza nsamba nja muzaalukuka era omwana singa ageze okulekani anemesa sebo taata yakangakanga omwana bw'amulemesa ajja kumuzaalukuka taagala mwana wa mputu yamugaa bw'ageza kulekani alema nze ndi wakumuzaalukuka bajja kufuuka bataata be omukazi nti kale bona omuzaalukuka aye nekibaki bagenda obeera manyi bakankanga nnyo n'okuzaalukuka okwo omuntu asobola okubeerawo nga talina bazadde ekyokulabirwako mulekwa ayinza okulabirirwa abayambi b'ensi ngeni kale kuluwa omusezi bwe kibanga kyotandise nze sijja kukkiriza mwana wange kufumbirwa mu basezi balyoke batuseresere nga wano ekiro amuwayiriza tayagala amuwasa alina ekyama kye si kibi naye kitaffe omugambye kaningo nasooka amugamba naye gweta sorry ngamba kitaawo taata akaana jjukira akawalako kamanyi kati kamubuuza taata waffe bamugambye nti ekyokufumbirwa kino nkweni wangi nkweni manya seza okumanya seba akaana kano mwekesinisiza obuzigo sikiwulira kakimanyi bulungi nyina yakagambye oli ye kitaawe waako omutuufu era ne kakimanya endoddeyo omugambe wali otuuseeko mwene embeera noga oba bandiŋŋambye mmaze kwawula mu mbeera bw'etyo oba nedda ekyo ngina tawali buzibu nze nninze ko keesunze bwesunzi bufumbo abantu abasinga ekibakeeza mu bufumbo baba baagala njawulo tunulira okukuta ne mukyala matovu kati omukyala nga tamusanga veno mutandise okukuta ne mukazi w'amatovu munoonyaki ki mutabani wa kaniga agamba kikyamu ki ekiri mukuta n'omutabani w'amatovu sewa tajja kumuwasa oyagala ku bufumbo oyogera nti mwana waffe awasibwe mutabani w'amatovu n'omusasula okusinga okuwaayo muwala waffe mukyala matovu talina kyammanja nze kyemmanjira ekintu kimu nti mutabani waabwe ayagala kuwasa muwala waffe wulira aliimu sitaani kade ono yamugamba nti ssebo ne wekinaaba ki mutabani w'amatovu owange yagamba nti oyo tagenda wassa mwana wange jjukira abamuganda we mu nsi waliwo ekintu ekikusukkako ne kikunyigiriza nnyo n'olabanga ekintu ekyo oba okiwandewo lumu okiwandewo kijjeyo bujji bukwegawe kiteekewo lumu naye mu nyumba n'agamba ssebo temumanyi ebizu byonna bye nagwako matovu yannyamba nnyo omwana we bw'aba asiimye omwana wange ekyo kyennyinza okukola okulekani nsasula ebbanja eryo okuwasa namufunye omufunye kati ng'onaakumungaga taata nze namaze edduka kasa omwana ningenda muwasa yakebedde n'amaaso ge nafunye era nakafeero gwayagala okuwasa nakafeero naaka aliwo oyo ono muwala wa kafeero olaba otandise okwesitiriwaza bw'ondabako amatumuli ndi kapa obadde ate kiki totegeera otegeera bulungi mwana gwe ebigambo bye nabadde nkugamba negamba abaana bakuno bonna balwadde ebigambo tewabiwulidde nabadde neenyumiza oba bye nagaye byotaategedde kale mbuli olunaku kiri otegeereramu olunaku olwonootinga kalenda manye nti omwana owange ategeera lunaku lumu mwezi era lwemba nomugambirangako ebyamagezi muwala oyo muwala akyukakyuka ng'agambye omuwala ogenda kuwasaana omusezi gw'omanye mandu eziri kwoyo ezimutuddeko ku makya abeera mukazi olweggulo babeera musajja owulidde akyuka taata naawe twala eri mulamu oli omwana namukebedde talina waakyukirakyukira omulenzi n'alemerako nimba oba tibanimba kati ebyo byoliko gwabimanye oba kyeggamba bulimba oba mazima tugenda muwasa oyo togenda muwasaganya banzaala leka naawe taata omwana neyekyanga yange ly'obuntu omwana oba bulenzi ku santima akyuka
Sebo nange ni muntu taata nina omusayi gw'okutambuza nvaako oba onvaako le kati kunnemesa ate kati onnemesa. Gwe ani yakulemesa ng'oyagala okwasa maama? Oyagala kunkuba. Ngalamire onkube. Kati ofuuse taata sebo nze mwana nze gw'oboggolera. Kugamba butawasa eri ate gy'oyagala okwasa. Omanyi kyonjagaza. Waliwo. Naye kati gwe toddamu kumboggolera kugambye oli si mutuufu ate gw'ogaye mutuufu kitaawo nze ndaba watuufu ate ogamba gwe odaba watuufu. Gwe mwana gwe. I want you to get this one straight away. Nze taata wo sinnaba kulabika nti nzikiriza eky'omwana oyo kuba ndi omuwasa. Ojja kundeetera obuzibu. Okumanya bannange obutonde buba buzibu. Ebyo nno enkaayana ezibeera wabeerawo invisible force. Ekukakka mpaka ng'ekituufu kivuddeyo. Kataata ali wano alwana amanyi alwana na mwana kumbe waliwo ekiri mabega w'omwana ekitalabwa. Bakumanyi g'obutonde gwe. Kubeera maka gange. Byenkugamba. Kati yamugamba oba otandise okunnemesa byegaato kyabiwulira nja kuzaalukuka. Be n'oluyinza tonzanyisayisaawo empumi. Siyabula olukyana kigamba kinziramu. Bukyanga ayomba eka teri yali amuzeemu n'amuzeemu. Gwe muzadde gwanzaala. Samale nalinga robot ne yeeyongerayo. Nakafe. Olaba katambula mputu njereere. Mputu gyaserengesa. Saagala. Anga yungo kyayogera kigambo nakafe. Oddangamu n'oyogera nakafeere wange. Nakafeero namugobye. Kati nga tujja tudde wa Sauda. Adde njagala twogereko. Nsonga ya mutabani wange. Bubuvaawa. Sauda naye tatudde. Kati agala abe ng'ategeera butegeezi. Lwaki munange omwami tayagala ddala mutabani abe nga bafumbirigana. Kyekigenda maaso ekitanaba kutegeerekeka. Era nze sikina wana gonna mutabani wo. Ono yagamba ninze munange omwana wabanga yasima mwana munne nga yagala abe ng'amuwasa. Ekyo siyinza kuleka nkigaana. Naye oba oli awo mutakuuli alabika alina ye ensonga ze kuba munaye buli muntu aba n'ensonga ze ku bintu ebimu. Wabula ekuba nga abaana byakweyagala nze sirina mbuzibu. Abaana basobola okugenda maaso ne beeyagala. Owulidde yonna lye nabeera mu kkomera. Kani nga mugamba nti omanyi ojjukira bulungi bwe bansibira ebizibu byonna bye nafuna. Yafuna akabenje yagenda n'atomera bambi najja natta n'omuntu. Bwe yatomera bamusiba bbanga lyonna. Matovu yabeererawo nnyo famire ye ebbanga eryo lyeyamala nga taliiwo nga musibe. Era buli kimu kyonna Matovu kye yakolanga yalinga ayamba ye. Yatwalayo emmere, sukaali, amata. Kumbe Matovu yalinga alabirira mwana we. Ono wuwo okuwasa muwala tekijja. Kati ye ng'agamba nti engeri gye twalabagana ennyo ba ne tuyambagana nnyamba nnyo akirabanga yali ayamba muganda ye twafuuka ba Luganda. Nti oluganda olwo lwajja oluvannyuma lw'okuyambagana okwo kwe kulabika okuba ni kutufuula ba kika kimu. Ono we batandise okiraba nti abaana okwewasa babanga abeewasizza abooluganda. Naye tekituuka waawo kubanga waliwo n'ebika ebimu nga omwana waba tava mu ntumbwe ze mu kika ekyo era wabeerawo omwana amuwasa omulala. N'owaffe ajja kubayisa bulungi. Kubanga omuntu bw'awasa w'amanyi omuntu oyo kiba kizitowa okulabika ni amuyisaamu amaaso. Anti famire zibeera zeemanyi era bagamba banaagamba batya. Ngenda kugenda njogere ne mukyala wange. Njagala olabe. Kanange nkyagala. Nkyagala. Ngenda njogere ne mukyala wange nyongere okumunnyonnyola munnyonnyole ndabe. Kale no Sauda ekyo yakola. Yagamba nti omwami basobola okugenda maaso n'okulabika ni bamubuulirira ddala atereere mu layini. Ebyo byaliko eby'okwebuzaabuza sibijja kukola. Kuba kati nkimanyi mutu naffe tubamanyi famire gye nali agadde mutabani wange awaseemu omukyala yammwe gye ntegeera nammwe mututegeera. Yo n'alemeddeku. Waliwo ekimusunda. Katulabe ludda bajja ebiggwera. Kubateerawo muwala. Waliwo force egamba nti ono afumbirwe endala ega atajja kufumbirwa. Ganyi. Gwe mwana gwe nagganyi. Maama ayomba na mwana kumugaana. Abaana baategeeraganye dda. Taata w'omuwala yakkiriza sayidi eno. Taata w'omulenzi sayidi eri akalambidde. Ate nga maama w'omulenzi sayidi eri yakkiriza.
toddamu kunkanyaze maama wo nanga nja okubagwa ate ojja okukira togenda eri pitaako dde eno akaana kameze omutwe akaana kameze omutwe omanyi waliwo ekintu kyokola notandika okwagala okyejjusa wetugenda okutandikira ekyokubiri jukira zigenda mujja mada videography wali eriko energy center shop number between 2 tubadde tulaba emanyikiddwa ng'ekyama mu maka oba ebyama mu maka tugenda kukolekera ekyokubiri okusobola okumanya ludaje biggwera abankuumire